Kadama TV, Kadama gwe tugenda baleetera leero ye Kadama agamba nti bamukwatira ku mudumu gw'emmundu. Katusooke tumuwulire biki byagamba. Nakenda mu kampuni ya Triple World eri Uganda Wakalika nga njagala kukola Saudi Arabia negenda ne bandigisitaringa nenjija Saudi Arabia okola nituukira ku office bagiyita Kalafu eri Saudi Arabia. Naye nafuna obuzibu ne mukama wange okuva mu mwezi gwange ogwa Novemba. Mukama wange n'atandika okunkozesa ng'ajja n'emmundu ewaka atandika okunkozesa madamu nabitegeera ng'akozesa ku force. Namala n'aŋŋamba nti Janaati olina okumpanga buli w'enzize. Ne mugamba nze najja kukola bwa housemaid sajja kwegatta naawe ne tubirwanirangamu ne tubiyomberangamu. Omwami n'atandika okujjanga n'emmundu ewaka nga fosinga na mmundu. Mu mwami w'ewaka yatandika okuntugumbulanga nga nkozesa ku force. Nafuna obuzibu bungi, nsanze obuzibu bungi mu kiyumba kino. Mukama wange omukazi agezezaako okuntoloza naye nga ffenna atukuba n'atusambasamba. Mukama wange omukazi n'agezaako okumpaka intaneti nga ŋŋamba Story ya Kadama mugiwulidde nga Kadama agamba nti nno ayina ekizibu ekya boss okubeera nga mukwata ate nga baba agenda mukwata aleeta emmundu n'abeera nga tugamba amukwatira ku mudumu gwa mmundu. Omuwala ono agamba yeetaaga buyambi era getwakamanyaako oba getwakafuna obuyambi tannabeera kubeera nga abufuna naye yali etaaze kampani mwe yayitira oba omuntu yenna asobola okubeera nga akola ku nsonga eyo aveeyo abeere nga amuyamba. Agamba embeera yembi ne bw'omulaba emimwa bw'otunulira emimwa gye mu butuufu olaba nga embeera gy'alimu si nnungi. Emimwa gitandise okubeera nga gijjako ng'omumanyi omunywi wa walagi naye omuwala ono bw'atandise okubeera nga atunula. Kigambibwa nti mama ekintu kino yakitegeerako. Kyekino kigamba nti ekirungi mu sitori y'omuwala ono ate kitali ku bantu balala kyekubeera nti mama amanyi nti no baawajja n'amukwatira ku mudumu gw'emmundu. Agamba bagezezzaako okumuddusa mirundi mingi nekikyagaanye. Katusuubire nti omuwala ono ajja kufuna obwenkanya n'okubeera nga afunamu chance y'okutoloka. Kyewunyisa okubeera nga omusajja ono asobola okuvaawo n'agenda n'akomawo ne babeera nga tewali ngeri gye bamuyizaamu kudduka. Naye katusabe tulabe omuwala ono ng'asobola bambi okuva mu buwambi, kuba buno buwambi. Mama ate naye mwebazaamu ak'ensuuso okubeera nga yakitegeera nti bbaawe ye mukwasi w'abakozi n'ayagalako okubeera nga amutolosa naye nga bemuwulidde awo ng'omuwala agamba nti bonna bw'akomawo ate abayisa bubi bw'akimanyaako nti nno wabaddewo ayagala okubeera nga amutolosa. Teebereza omuwala yagenda okukola emirimu gye kati ali mu kubeera awo nga buli boosi bw'akomawo alina okubeera nga amwebakako ku mudumu gw'emmundu. Amanya gange amatuufu Nalubega Janaati egayiridde mwenna bweyawulira odiyo eno nsaba buyambi. Nagenda mu kampuni ya Triple World eri Uganda Wakalika nga njagala kukola Saudi Arabia negenda ne bandigisitaringa nenjija Saudi Arabia okola nituukira ku office bagiyita Kalafu
eri Saudi Arabia naye nafuna obuzibu ne mukama wange okuva mu mwezi gwange ogwa Novemba. Mukama wange n'atandika okunkozesa ng'ajja n'emmundu ewaka atandika okunkozesa. Madamu nabitegeera ng'akozesa ku Force n'amala n'aŋŋamba nti Janaati olina okumpanga buli wenzize. Ne mugamba nze najja kukola bwa housemaid sajja kwegatta naawe ne tubirwanirangamu ne tubiyomberangamu. Omwami n'atandika okujjanga n'emmundu ewaka nga afosinga na mmundu. Mu mwami w'ewaka yatandika okuntugumbulanga nga nkozesa ku Force. Nafuna obuzibu bungi, nsanze obuzibu bungi mu kiyumba kino. Mukama wange omukazi agezezaako okuntoloza naye nga ffenna atukuba natusambasamba. Mukama wange omukazi n'agezaako okumpaka intaneti nga ŋŋamba